akabi nasirika ngwena mu naggalawo closed the doors, closed omulyango oluggi nankwata wala nangamba jamu password nengana nafuna akambi nenyundo nangamba nchukudi jamu password nenjijjamu onofa mpona okufa then yansanga there is a friend nali nyumya naye musajja guy weyagala okunazirayo akambi ngenda kufumita gali serious alabika yali serious kati natya nnyo I don't know boko kuba kuziriko bakola ki you collapsed nansitamu gyanteka ku buliri nangamba sigenda kusonyiwa woddira engulu ng'omuwulira yes nali mpulira nenga like I have no control over ng'oluzinze gundi consciousness yo because ng'osigadde already oli nenga your consciousness you lose so byenjijukira ebyaddirira I think that's right. Mokuzirika era yakuliramu gwe yakulya ngozirika. Tell me about that sex. Wadde engulu nga bamaze kulya oba wabiwulira nga mbitegera naye like nga ndaba what is going on naye nga sobola kugamba nti nveewo nti nkole nti nkyuke nno nga tulina maanyi nkiraba something is happening naye nga sikinako control. N'anyumirwa? I don't know. Gwe wanyumirwa? No. Wanyumirwa. Ekyo kyankuba nnyo omutwe era from that. Yera kifudde. But wali ng'omuwa? Yeah, but weyagezako okwetonda ne mugamba that was really bad. He was like, I thought kijja kutereeza. I thought, yes, he was like, he thought that would make me feel better. Okulya ng'ozirise. Era from that relationship, it took me time to feel love again. Kulya ng'ozirise. Ye taata w'omwana wo? Yeah. Anyway, to look at that Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndine Taleki Z. Yeah. Taleki nakulaba mu lockdown. Ngo ina abana ba TV bakuuba okufa. Nali stage manager ku kivulu kya Balaam, twali ku National Theatre. Yeah. Ne bakuleeta ekiro. Nga bakuuba batu bakuze na bakuze eri ngendo kumala okuyimba ngendo bakuzize eri mukasona ne ngamba Talikizinga endo nga jingiridde maanyi nali njiriba waliyo jiriba. Yeah. Anyway, kale ningoli bulungi. First introduce yourself abantu bakumanye endongo tubulire etambula etya. Then I will give you another introduction. Amanya yenze Taliki. Nani mchala mnyimbi mu music industry ya Uganda. How long have you been? You see, 2020. Those are 4 years. Guno mwaka mbanja kuuza 5 years. Omugoma kuweza 5 years. Yeah. Wabere mu gundi mu video ya Soma waine myaka emeka? I was 18. 18 years. Yeah. Ya Palasa ya Soma. How did you wajja moti awatuko otyo kutuka mu video Soma by Palaso? I had a friend yali muyimbi those days wakati yabivamu omuyita Red Shabbe. Red Shabbe? Yeah. Byagaana ndo yagaana. No, I think Musajja? Yeah. Red Shabbe. So introducing koyo guy yali video director channel Tilta, was it? Tilta, something like that. Yeah. So when Tilta saw me, he was like, hey, so kuja ku video shoot ya Palaso. So that's how I got to the video. Yakuyita bwisi jangu? Yeah, yangamba jangu. Teyagwa amategena kubeeramu? No. What the main vixen? Kind of. Aye. Yeah. So how was the video? Yeah, everything was really nice. I was so excited. It was your first time to appear in the video? It was the second time because nalikweli ya friend wange then nenzija. Oh, ya friend wali Red Shabbe? Yeah. Atasuka lujja lwewa? Nawe nedda. Ali ludda wambulya enyimba ze bwezikuba? No, just yali esonyiwa. Nga bimu stressinga? Simanyi. Good. Okitegeera. Okubye nnyo karaoke okusinga oyimba ennyimba zo? Me? No. Oyimba covers olumu? Not so much. But you do? Yeah. Oyina ennyimba mmeka? Nyingi. Anti kati covers mu luzungu naye
mu mbeera yaffe ya bulijjo kukola cover y'omuntu oba okoze karaoke. You mimicking someone's music. I think karaoke, you don't use your own voice. But when you're doing a cover, you use your own voice. Oh, no, olima nobanga aluzeemu. Yeah, maybe tugambe bana wetukola challenges. That is karaoke maybe. Okay. Okera ku machano oddamu oli kye yayimba nga ye atategeera kye yayimba. Atategeera. No, just mbanja gadde nange nchi delivering in my own voice. Yes, izo. Time gyomala ng'opushinga cover y'omuntu eyayimba. Oyina ennyimba mmeka? Ennyimba zo ziwerako. I think they are like 15. 15? Zonna zina video? No. I have 4 videos. Yeah. Music sitakusumbuwa. Kuba ozoogedde naye. Yeah, anyway, music yali so disturbing. Yeah. So time reached nengamba sigenda kwetekanya ku pressure. Yeah, because tusanga bingi. Yeah. Bingi ngachi. Bingi. Music ye business jobamu omuntu nakwetinga nga takulabanga nako. Ta connecting nako nawe naye nga alinga kumanya nnyo. Yeah. I can't nakuzima fuka TikTok. No, I'm not a TikTok. I'm just doing my thing. The music in Mukola. And again, TikTok. Omuyimbi, waliwo kye bateka omuyimbi takola kino, but I feel like that's not right. You have to have your life. Yeah. Okay. Nze tekijja kuŋŋaana kwenjoyinga luyimba lwa muntu mulala because I'm an artist. Why? Nina okwenjoyinga n'ez'abalala n'ezange. 15 songs naye ku TikTok y'okusingako making up bugundi bu audios bw'abantu. I mix maybe nga gwe walaba, but I always mix. Take my music, take those sounds olumu eziri funny. Yeah. Okay. Buziri wasinga kusanga mu ndongo eno gwenga. Ndongo. I think abantu abasinga abalaba omuwala ali mu ndongo oba omukazi balowooza aze kugabula. Togabula? No. Togabula? I rarely do. But you do. Nedda. Okugabula era omuntu omukulu ogabula omuntu. Yes, you have that one person. Bobo Simi. Yes. Mundongo. Not Mundongo. Like Bobo Simi, like. Are you in a relationship? Yeah. That's good. Really, are you in a relationship? Yeah, I'm in a relationship. Okay, how long have you been in it? Like close to a year. A year. Omabega gwali na year kola ki? No, natwala time nga si dating. Naye nga bakulya? No. When did you lose your virginity? Hey, then why are you talking about virginity? No. You just tell me. Embuzi yo bagitwala ddi? I was 18. Olimbye? 18, really? Yeah, I was 18. Wali 18. Katoli 25. 26. Katoli 26. Yeah. Bagitwala ngoli 18. Oyo omuntu wali mu datinga? Yeah, we were dating. Kye kyabawula gwe naye? Obimanyi ebyekito we were young, so bimanyi 18 wali yanga. 18 so bakusibira Luzira prison sebo. 18 oba okuze. Yeah, I know, but oba ovudde mu juvenile nga bakusibira eri mu bakulu. Naye oba ocha oba nkugamba nti oba tonakula bulungi oba wakava mu bato so oba oli mu obolanga agezesa obulamu beerawo makkati. Yeah. Yali mu agement w'omuntu mukulu? Yali ansinga like 4 years. 18 yali 24. Awo kibeera okay. Hey, bwe. So when you kankubuze, is sex underrated, overrated? Overrated. Right. What you come is overrated? Like there is nothing much about it, but people praise it like hey. I remember when I was in school, ngambera mu dormitory, abana nga babyogerako, banaye binyuma, but there is nothing much about it. Yeah. Kati gwe kyakusindikiza nogakogeka omuwe? No, aya nze nga nkyasoma. Natewali kyongamba. Kye kyakusindikiza nogamba gayika omuwe? First of all, anyway, me at the time, nali sikyasoma.
because after my Form 4, I was 16. Nengenda kwa Nekola Industrial Arts at YMCA. I graduated before even clicking 18. Yeah, so nali mukulu nali ngandaba, okay, it's now time. I can be in a relationship. It's serious. No more. What date again? That's serious. No. We dated for some time. Where could you embuzi mwamala bangachi? No, how long had you spent ngati mtana wajitwala? Twali to dating, I was still in school. No ngamba malu maze myaka meka. Before ngatana kutwala mbuzi. Before I think like 2 years. Bwe yajitwala ne mumala emeka. Yes, we don't know. Yali aline chimukutwala. Gayo lwatwala embuzi yo nadduka. No, it wasn't like that. No, 2 years. Yeah. Nalya ne mumala myezi. You get. Anyway, kirabika namulumya nnyo ekirala bimanyi oba muto ine ebbuba lingi omubeerako all the time omumalako emirembe olwamala okulya ebbuba ne lijja ng'owulyanga kati amuntu ngandaba eno omuntu alabika agenda mi kyenalina mu mutwe, the person to take your virginity is the person to marry you. So kati ng'otandika kufuuka wife ng'ate okyali ku level ya girlfriend. Yeah. Ng'olaba bwagitute buli kimu kati kisoboka. Yeah, so I was thinking this guy is going to marry me. So how did you feel nga bagitute? Like, what came in your head after bagitute? Marriage. Zagangamba, this person has to marry me. Then that's the feeling you had. I had in my head, okay, when I have sex, there is a possibility of getting pregnant. Though anyway, it was protected. Mwakozesa kondo? Yes. Tebagitwala. Not until you had live wow. Bagitwala. That was not. Yeah, so kati nze nagamba nga once the day comes and we have it unprotected, ninafunira olunto. And I'm going like getting married to this person before I get pregnant. Yeah. So but what's your person feeling right now? Having sex. Just Bilito bicha bijukira mbuti no olubuto bichi kufubirwa. Already nazala. So you have a kid? Yeah. Omuzali yakumyaka me? At 19. Indako. Ekitegezo lwamala obatu omu having sex no going wild. Not really. That person wetwechawa. Anyway, twali tuli awo twechaye naye nga ngamba oba naddayo oba siddayo. Then in that state nemfuna someone else. Yes, so that someone boom. Yeah, gambira osijja kulinda. Kati what happened? Oliwi gumali maze emyaka 2 wamuma unprotected sex. Then no wokubiri, why did you do it? That's not protected. No, now the other person when nasoko dating like it's not that we only did it once. But Kolako then time reached, we tested and yeah, nitutukao. So kati wetwachakala na this person samusumbu wanyo. Oh no, yes, when we tested, yeah. Ito wamusumu wanyo. Yeah, when we tested. Amugamba immediately. But unfortunately, it's like umanyi omukazi obala like your pregnancy time. Mbalira ddala chaka the first time. Tuwabala. Sorry? Tuwabala ogwasoka. No, like I mean, the first time I did shit with him. Oh, and the time I got pregnant. Hey, you miscalculated. Did you like the No, but then my mom used to say, "Mwala wange enough no luto." Na waba lujamu afenalo. Yaleba kulimira. Yitagala mwana jamu luto. That's not kukolima. Kukolima. It's not kukolima. Waba lujamu afe. Ya ngagamba nagwatta muntu. Then waba asobola okutta. Naye afe. 19 years. Did your parents kuyomba? Bayomba, of course. But chali chize. Yeah. Oh, sorry. Okay. No nkubuzo ni nembo zinyagala tukako producer Side Software video na ayogere ebigambo byabadde bingi. Side Software ayogedde ebigambo nga tebikwatagana. Tulekanya bintu byogwe. Side Software video na ayogere ebigambo
byabadde tebikwatagana kati nzija wonna njagala kutegeerera wawo empisa embi we zitandikira ku ggwe ez'obutambala Nika ng'ogenda mu bantu ate why do you say not impisambi olaba n'abasawo bakyogerako ba scientists that thing erina okubeera ne fresh air erina okufuna fresh air so nze bwe mba nsibye emisana ntawuka njiriba njibise then during the night it has to get some free time, fresh air and what. Tutawuka oyiriba ogibisse eki kati kambuusi maybe you should loosen up. Yeah? I'm loving now the words because you were a little bit cold. I'm loving now you opening up. Yeah? Okay. Because they say because they say it's okay. Okay. So 2 years with a guy, he breaks the virginity. Months into a relationship, mwaukana. How long did it take you to join Omulala? Was it like 2 months? No, like the other previous one. Did you do wrong? Did he do wrong? Natuka so much pressure. Oh, nebi mutama. Yeah. Ate kachada yaga yakifunye. Atandika nayo kundaga nti tandi munyo. Yeah. You already had you once. Sorry? Yakulya lumu. No. Different times. Nenga yatuka najjako akapira. Yeah. Hey, okay. Talikinga wali bintu ngokyali mwana muto. I wasn't young. I was 18. 18? Yeah. Kati ono in 2 months oli wamulumye emyaka 2 in 2 months ono n'omuwerawo niba naye abawala Abulandeka. What's your body count? Why would you want to know about that? No, that? just I think I'm not free talking about that. You're not free? Yeah. Otyo kubalira basajja? Yeah, I feel like that's not right. Naye ng'oweze 10. No. Bikira okuweze 10. No. Really? Okay. So, bwe wali ojja mu music. Yeah. Bintu biki basooka okwesuubiza nga ggwe? Bintu okwesuubiza. Nesuubiza nti I will not give away my body because I want kuba hit. Yeah, and then buteerabira abantu bange. Bw'otobye nabo? Yeah. Bakwano bange waliwo abamu nga tutobye nabo naye nga muntu wonnyo ng'akubeererawo mu birala. You will not give out your body. Yeah. Because of kuba hit. Yeah. Nange ekyo nkikiriza toteekeddwa. But words on street ate ne video kweri ku TikTok you go ogenda mu studio oyagala nnyo okukola ekiro. No, me I work anytime. You work anytime. Kiki kutwala mu studios z'aba producers nga tuli mu mpale mu Nika? First of all, what stops you from putting on a Nika? Like I told you, during night, the time you know, like downtown to be free. Like I said, in Sana it depends on where I'm going. So, what work bango? Like I'm not a person of mabala, so much mabala. Yeah, it's too fashion for them. Never bango mani working the way come. Why would you? Well, guys, what worry? It's okay. No, why would you? No, what kubantu ogenze muzipate bichi zimanya wakagundi wali abagenyi. No, that's not right. Kale at least vikako. But I was going to studio, ngenda kola. Just kukola, then after I go home. Yes. Nali sigenda zunga ate wali abantu banji. No. Remember when you're working in the studio, oba mna producer or bamba mu abalala. Tiba with like 4, like 3 oboze n'omuntu nga kwerekeddeko. Yeah. Side soft yavudde n'agamba ogenda mu studios nga tuyambadde Nika. Kyokka the worst of all mu butambula Nika oyambala just be baggy shirts. Yeah, Charlie to even on my knees. That's not yes. Jukira about olugoye risk. Ate nalimba nyimiridde sayimba nga ntudde. Charlie kyamapeesa closed. Charlie like a t-shirt na chili closed. Chili closed. Yeah.
Kati yalaba otya nti oyambadde nika? I don't know, maybe aningiza. T-shirt omuntu tasobola kulingiza gw'oyimiridde. So I don't know, maybe yakirowooza. I don't know. Nenga kituufu wali munika. Oba guessing right. Oh. Maybe he guessed right. Yeah, but the intention yange si teyali ya kugamba nti Sidesoft kende mulageko. No. How long have you known Sidesoft? Sidesoft, I think I've known him for 2 or 3 years. 2 or 3 years. Or recording day nyimba meka? Like 2. 2. Yeah. Buli limba mu recording a how long? How many days? How many days? Hours. Hours. Yeah, like. More recording how many hours? Like 2 to 3. 2 to 3 hours. Ngoli naye mu room. Toyambe. Oh. Sitambulanze ka. Linda ko. Totambula ka, it's okay. Yeah. Tubale 3 hours. 2 songs, those are 6 hours. Nga toli munika. Jukira amuzinda lugubeera wano. Yeah. Ye nga atudde wano. Bwakyuka bwati nakubuuza owaye kiri kiti ogundi obiwulira ng'ennyindi ekuba kawo. Kaliwa. Olaba. That's why that's why yeta like joyogedde yetaaga obba free. Ereme kuvaamu that kawo wabamu ke baba bagamba. Naye woba ogikipize fresh. Nga wentudde wano. You're not feeling anything. Ndesiga tuli mu nikeera still. Well, it's still daytime. But then chatambula. Okay. So Sidesoft wamuteeka enyamoge ku nnyindo. Nedda tekiringa bw'okirowooza. Naye nga video wagirabye? Video nagirabye. Did you call the guy? Did I call him? Okumubuuza ki? Like gundi lwaki onswaza? I did call him. Right. Just now nga banaye like nabadde onengamba naye like how did he know ayaningiza oba kiki? I remember the shirt dress was long. Kati nga ndi awo neebuuza, I'm just still wondering how did he realize? Nengamba oba being that he's my friend oba betunyumyanyumyamu nakyogerako kati ye yakisensinga right. Mutera okunyumya ebyobusegu naye? No. Tunyumya emboozi eri ordinary. Kati nekyo si kya buseegu. When you say it's not good ekiro okwambala nika, that's not buseegu. Mwakinyumyako naye? Yeah, twali tunyumyako. N'abantu abalala abangi. Oli muyimbi, oli producer. Kati gwe kyobutambala mpala ekiro kyali kijja kitego Sidesoft. No, mu mboozi ez'abavubuka ozimanyi. Nange nsogera wano naawe ne oba abavubuka ne tutandika ekiboozi. Yeah. Guno omuzimu agujjawo gw'obutambala nika nga ogenda tambula. No, when you're in your room, it's okay. Ngambo gongo gena tambula. Ati nange game depends on what you genda. No, depending ekyo nato biveeko. Because circumstances nyingi ezibeerawo mu kkubo. You can get an accident, osobola okuseerera n'ogwa, osobola okukola ki. Omuze gw'obutambala nika mwamu. Sometimes they're uncomfortable. Kati tuba tusabirira. Kyekimu with bras. Ziri uncomfortable. Oba osabirira ntuuka ddi nkajjemu. So just oyagala mirembe gyo tewali kyamaanyi. Emirembe gyo and then for the health side. Karibi kyako mwani kalesemu. Ubali temugula at least neneko nezitaba malako mirembe. Mugera ne mugula obakwata ne muwoza buba malako emirembe. Ate nene what are you keeping? Ebugu mulingi. Yeah, so you'll end up webisenye ebugu mulingi. Yamulowooza nti olumu namwe muba mukemya abantu bano. Ate olumani muwooza gundi yankwata. Bwe manzize ne nkikulaga ne nkubikulira tabayo sambadde. No, by the time someone comes in his head, kitegeeza already alaba signs. No. I was with a friend. How can I do shit? Muwala? Yeah. Oyo omutemi yako obutemi antigiramu walinze wano ki? Wow. That's really embarrassing. Waliddeko muyimbi? No. Waliddeko producer? No. Anti bagenda kulaba video agamba naye akana kennali akatwegaanira ki? Bagirabe. But there is no muyimbi, no producer. Kulo waliyo shavings? Ndeka, me, I don't let that thing grow. Hey, no. You wax? Waxing muta. I use original creams. Oh, because biruma. Yeah?
Otye jamogenera ko. Ekiba kijanyalo okufuku. Bakitule wali. Kanyama kange. Okay. Yeah. Hey. Sense of demand yatugize. By the way, is unhappy. Mubafuula uncomfortable. Maybe simanyi oba yakyogedde ng'ali kuba yabadde nnomo, simanyi oba yabadde unhappy naye by the time omuntu wakifulumya nakiteeka ku net. Era muna get people mu inbox, why kituufu toyambala mpale? Like lwaki toyambala mpale? Simanya muvuga nkalu. That was the right word yakozesa. Muvuga nkalu. Ovuga enkalu. No. Chokate mu room muoge no mala 3 hours no musa. But sali munze kanaye. There is some other person. Watulako ko once? Like you go time or walk tulako once? No. Atulaka tebe. I mean kale. Did you ever say? But not so much because nyima nyimidde. So I had like your voice waba inabyateleza you sit down. No tula. But then to await. So I'm facing this side, you're facing still the same side. Nakyuka nakugamba naye kano te ng'osazeeko either obanga otudde bwoti. Kwa it's hard omuntu okutuula bwati ng'ali bwa ate kati mwe mwina obuzibu nti bw'otuula bwoti waliwo kagapu akasigalawo. Jjukira yambadde kibagi shirt kyesika kanga wano. Eriiso. No, mwina kagapu akasigalawo. They don't put lights as really bright. Lava agenda okulengera. Sajja wamukola bubi. I feel like Taina Chayalaba just manya tabikaraga terimu. Maybe nga kulu what the sina bina ngayali nyenya maybe. Tolina bina. Ritono maybe ngayani nyenya kama ino cha katemuri. So maybe wakwa sirina bina. We. Yeah. Okay. Kiraba naye tekigatta bulungi mu bitandise okukomawo we batugamba nti nga abayimbi mugenda mu studio okuseducinga aba producers basobola bakola ennyimba ku bwereere. Je bali ababikola sinze. Nawe olabika nga yakikola ku musajja na nedda. Ne bamaliza bagayi nga bagudde. Yes, nice asudde sente zange ngezikola. Ne bamaliza nga basajja tubakoledde bwereere studio zigudde. Namba sasudde mu busolo. Nedda. Abakolera nze when I'm going to work with someone ne waba yampise mubuza we are working under which conditions. Baziba sente nga nange njagala okola nga tuzinoonya bwo yagala oyisaba ebyala nkugambirawo nedda that's not me. Yeah. Toyogera lwa kamera. Checho. Ono gaye yali akuyambako ku Baba TV bali amuyitani so ne oba kati Isaac katali William. Isaac, I don't know much. Isaac, no. I saw let's see him the unknown. But yeah, you are unknown, not Liam. You are unknown. Isaac is my friend. Isaac is my friend. Kati awo ngambidde nti mukola bingi okuba akaji. Nedda. Isaac is really my friend. Yeah, I don't guess wakaji. He is your friend. Nothing more than that. And all that time yachimanyanga nti kyo yambala mpale. No. Isaac is my friend. Naye twali tetutera ku meeting many times. So I tetutera kunyumya nnyo kusukawo. Yeah. Isaac. Sajja watu. Anyway, bwe nina feature gye nkulabyeko. Obulevu. Okwata nako. Wali obusazeeko? No. Lwaki? Bagamba obusala biyika bingi. Otuyagala bijje bingi? So oli mugimu wa byoya? Ni mugimu wa byoya? Oli mugimu nga gwe. Maybe, but here walala ndi okay. Muli okawulidde. Dosa wewo. Gwe oli mugimu? Maybe. Kuba kati olaba wano kati kitegeeza ate wansi kikambo. No, I told you every time oba ogirawo because bireme kuba bijja buli ddakiika. Si buli ddakiika. So tell me about omukazi alina obulevu. I surely don't know. Nayenza I feel like toward like any other woman. Yeah. Sometimes don't you feel out of place ngoli mu public ne bawala banno that everyone is looking at you balaba ngoli a little bit different. No, I don't feel out of place because sindaba even my sisters do. No, live alone kati mukireka bwakika ngamba ngo you with friends oba muli out oba wa. Olo
banjeregamu. But me, I see nothing wrong about them. My friends, they batandika okumpita uncle. Yeah, some friends batandika okumpita uncle because of my beard. Tekikunyizamu? No. Obulevu. Obeerawo nawe n'obuuza omanyi manyuma nnyo okuzannya essimu. Era nange mbukwatamu ne mbwagala by the way, natuuka ne mbwagala nasooka ne ngamba kyakawulaga nti nkaddiye omwana omuwala otuuka omera ebirevu. Natuuka ne ngamba abalala babiina my sisters have. Ndaba nga kirindomu. Byajja ku gundi ku level ki? Walina wali? Oh, nali 2021 around there. Yeah. What is your reaction olwatanza obomera? Nanti like zenasooka lowooza kyakamba nkuze omukazi otuuka omumira ebirevu oba mba nkaddiye myaka gingenzeeko. But then boyfriend gwe nalina ng'alaga abwaga. So n'atandika okunumya no, it's really okay. Yali wakusatu wakuna? The guy gwalina baby. Oh, gwaza. Yeah, the second guy. Yeah. Kati yafuka baby daddy. Timu kyabiri bwenna. Everybody is so fast. Gwe nakugamba atya? Yeah, nangamba, hey, they are so nice. Mami naye yali abulina like nga ngumya maybe. Naye era ne nguma. Yeah. Okay. Ate bino batugamba nti omukazi ali hairy biki hamuba balalamu. Anti kati nze simanyi tubabalala kya nange neemanyi nzekka. Like I don't even know kikyendi when it comes to bulalamu bw'ogamba. Temuteekawo kiveera? Naawe ndeka. No. Ekiveera ekyaki? Ku buliri. Tali. Temuteekawo ekiveera? Ekyaki? Nga mugenda musombi. Obudde bubaawo. Ng'obudde obufuna. Ati muyinza okuwanika obuliri buli ddakiika. Me, I think that thing kisinzira ku vibe gye mulina. Kati nze because I have obulevu mba sibinyumirwa era tegajja. Like era normally. Like being that ye omukazi ye Mukama yamutonda nga ye like it's nesinga obinyumirwa. Binyumirwa tekiba massive nawe okimanyi. Sikimanyi kuwa birevu. No, I'm not saying ku mukazi w'ekirevu. I think omukazi yenna wekiba nice maybe. Kwe. Yeah. It's not about birevu babalimba. Ndabira ddala nga tofuna nga wakirevu. Oyina akato. You supposed to. Taliko oyina akato. But not much. But you do. Yes, it's a little. Kati kuki kiweetaaza omusajja? Abakazi be baagala okuweeweeta ku musajja obirina. Obeerawo ne weeweeta ku lubuto bwoti. Bw'ogambye. Mbuuza. Every woman needs a man. Definitely, sikiwakanyiza. Cause naye ngamba like obudawo ne we feeling. I don't find it that over what. There is nothing I see in it. Yeah. Oba kati oba maybe because I have the features nze basizirabako nnyo. Anything but it feels just normal. Nange. Taliki. Banaye mbazigidde taliki wuuno buli omanyi that kato n'obulevu abasajja babwagala nnyo ku mukazi abulina bamanyi mulina something ekiri a little bit extra. Like mu ngeri ki? Mostly mu bintu by'ombuliri. But some people say okay waliwo benawuliranga nga bagamba omukazi w'ebirevu like it's not easy for them to get married or what. So buli omu ayogera kiki? Ate nga still waliwo boolaba nga yes abirina naye nga alina omusajja. Alina omusajja yes. But bagamba it's not easy for you guys to get married. I don't know. Okay. Kati olina olimba lw'otambuza right now? Right now, yeah. Limba ki? Barita Jam. Anyway, there are two songs at the moment. There is Jam and Rasta.
time reached nga nteekayo buteesi. Yeah. Nteekayo ennyimba at once. Ne ngamba okay, which one kankole kuno ndabe. Yeah. Kati otambuza bbiri. Okay. Kitegeeza bwe tuli mu bya competition bya music. No, sikulaba nnyo nti no hey kati kanteekewo ekibuli wano eki. Yeah, because personally I think kyetaagisa much money oba ng'olina management or what. But currently I'm not under any management, so I'm doing it on my own. Nakitryingako okuyiriba ennyo nzeka ng'omuyimbi. It's too much. Olina okuba ne ssente, olina okuba olina okwegula ne woba tomanyi. Yeah. Okwegayirira kuba kungi. Ate abamu bo kibaba bakulaba mu kirala. Okaso omwegayirira ng'agamba muno kamukuba ekigwo. Yeah. So kati I'm doing it on my pace when nsobodde. Nga nkikola kye mbasobodde. So is your like music gw'omulabanga mulimu oba you have a side hustle gy'okola? Anyway, music, let me say, ye nkitwalanga hobby or side yava mu hobby nefuuka mu side hustle. Yeah, but nina ebirala bye nkola. Oh, you have a job? Yes, I'm an artist. Like art, you know, I can draw, I can paint, I do graphics. Mulimu gwonna oba ofunye abantu bamu sente. You are going to graphics, eh? Yeah, but side graphics mulimu sente. Yerimu sente. Oh, you good at graphics? Njagala kukyusa logo yange. Okay. We're going to talk about it. Mwagala kukolera ku bwereere. What you going to talk about? Mama nyabo. Just. Hey. No, this is business. Business, yeah. Okay. It's business. Okay. Yeah. Kati abantu lwaki ba video audio biki baagala kola graphics? Why don't you exchange? No bakolera graphics bo ne bakolera ennyimba. It's really hard okusanga omuntu nga kyagala bwatyo. Okay. Kikyasinga okugamba nti music asooke muteekeko kuwolani. It's not Kuolan, it's doing it on my pace. Now you would love okubanga every chat kuoli. Yes. Nga buli poster gye bakuba kuoli. Nga buli every time we balowooza ku muyimbi okuyita okwebuuzaako nga kuoli. Bye bimu mu music ndoza abantu bye basinga okwagala. Yeah. Music. I lost abantu bange, not kuba kufa, but mikwano jo ne jigenda because of music. And sometime walone my business. Anyway, yaddako emabega because nali so much into music. Nga nakasente kefuna nkateekayo, nakasente kefuna nkateekayo. Ate nga nwatwala nnyo. Yeah. Even ba friend bange. Ngajja mukoze WhatsApp group, mwenna muli mu supportinga muyimbi. Ne bibebe biyitaayite emabega mu group tobimanya ate bakyawaggwe. Oh, ne beerya. Omanyi wotegera ati group. Kasote wotegera ati group abana batandise. Wano wemba mutandika vibe banene nga boogera. Kasita batandika siriikirira ng'omanya kati mulimu abeerya. Yeah. Ate okujja okwogera alimu anaamulaba atya. Kati ate gwe banyiigira. Naye group ya Talika ate kino kyate kino gundi ki ate mukwano gwa Talika gwe tomanya bdabe bakoze bati gwe bakitwalira gwe. Yeah. Nogamba. Anyway, tubadde ne Talik naye nga nkugamba oyagala okusuubula ebintu e China bamuyita Buy with Joseph Ali China osobola ogenda n'akuyamba muni everything oyagala kusuubula oyagala kwetuukira n'akulambuza oguze ebintu olina warehouse otolina warehouse wa biteeka bamuyita Buy with Joseph kiba kigenda kuggwa wali wennyini namba ze kwezirioko osobola omukubirako. Olinamu akamotoka? Not yet. Kati gwe tolina okufunira emmotoka. Bw'oba oyagala emmotoka gende wa Sula Motors. Sula Motors ku kibanja Mpola asobola. Oyagala kuswapinga asobola. Buli motoka y'ekirooto kyo asobola. Ali Makindye bw'otuuka ku Gundi junction ya Salama Road kino kidda ku Entebbe Road bagita waliwo amafuta bagayita Africa Oil then opposite awo Sula Motors wali buli kika kya Of Your Dream agiina wali. Everything buli motoka gye weetaaga gende wa Sula Motors. Okay. Waliwo babayita ba Jots. Jots organic products bajanjabisa birime byaffe bya butonde osobola blood pressure, cancer, prostate cancer, money power,
njogere ki just number za kweziri bakubireko for counseling naye bamukola bulungi nnyo buli kimu basobola okuyambako ne bakujanjaba bulungi nnyo. Then there is gundi bagiyita myspayug.com website bagiyita myspayug.com. Oteekamu buteesi bwe noosangako spa gy'oyagala n'ogendamu n'oclickingamu then owaba spa ne bakuwa omuntu gw'oyagala. So ebintu byonna services za spa basobola ozikolerako ewaka. So you just select wani gw'oyagala gwe ne bamukuleeta, teweetaaga kuyimuka genda ku spa. Ovudde wano ogenza up country ebintu ugamba nkooye nnyo neetaaga okunyigaanyigamu, ogenda bugenzi n'oteekamu buli around the country where bali. Also services baba basobola okugala oyagala ka massage abantu abo bakuyambira ddala bulungi nnyo. Oyagala bakayita bata deep tissue body to body Ninawe mpulira bagamba happy ending. Good. Okamanyi? Mpulira bamwogera. Naye okamanyi? Nakuba. Olaba manyika happy ending. Waloga beko happy ending. Nani nkagabyeko zatakola massage. Pozi kakaba massage boka badde simanyi. Anyway, basobola okuyamba buli kimu oba osobola okuba nga kitambula bulungi balabala nga mwenda tugenda kubeera ku Hotel Africana. B2C baweza 10 years nga batukuba endongo ebintu byonna bibadde bayiseemu obuzibu bwe bayitamu ne bamanager biki, so they are celebrating okuba nga 10 years bakyali basatu. So B2C ne tugenda kubeera ku Africana 10 years nga celebrating then nga Billy the legendary Sophie Nanto nga agenda kubeera ku Serena Hotel nga Billy May bali 9th May ono wa 2nd May tugenda kubeera ku Serena Hotel we tugenda okubeera ffenna era londako wamuwoolaga oli muyimbi otuko celebrating naawe 100 years nga kitegeera. I can go and support. Ogenda supporting nga ni kubonna. I can do both anyway. Both B2C bagwa mu gondi gye myaka gyo. Okili mukije kyatu. Oyina collabos gwe. Collabos. Yeah. I have collabos but si nyingi. Yeah. Wazifuna no. Nesaba collabo gundi Palaso musabe collabo oba mukole remix ya Soma. Go wali muga wali Vixen mu luyimba kanate buyo oli muyimbi. But truth is nali mu luyimba but sinti muntu well, you can umufata ate go bagaye buli muntu go fata bufumu ba mubadde mwenna umufata no mugamba naye nunga Palaso wakatuka nokala oddayo labo luyimba yenze naye tulukole remix ate Palaso na wa chance. Hey, maybe I'll give he gives chance. He's a good guy of giving a chance. I'll give it a try. Maybe there is a project Rio Compio put out. And call me Kenzo. Luno lwagundi open mic. Yeah. Nakulaba. We did a fresh project and I think it's going to be a nice one. Hey, mu future open verse mwakola a fresh project. Yeah, we did an open project. Okay. Yeah. That's good. Awo tunakulaba nga kati ate wanti awo kati olufuluma tossa mukono. Yeah. Hakikola ogena mojja kudda mu kwesoma nze sebo nina kukola bone Kenzo temumanyi. No, it's not kwesoma. Mumanyo kweso ne weerabira okukola ekiddako. It's not that. Tubikola naye munaye. Just olumu time ye batena tukandowooza. Yeah. Nawe teekamu hard work olabe time wetatu. No, we do. Ale we just sit back and always time enejja. No, era tutekamu hard work. Talik. Sikula utekamu hard work. Kuleko kuira ku TikTok nga wechanga. Tekamu. Like I said, I do what I can. Yeah. No, lava, I do what I can. Struggle continues. I know. Hey, so struggle jiberemu. Mwendi. Moli. Kati huyo oli mu basajja. Aliwo. Ngambye oli mu relationship right now. Ate yopya. Kati takuganya kubeera mu studio. No. Me, I don't date such men. So omusajja like nzikiri nange ntuko okukiriza okudatinga. Ngamanyi you're giving me freedom. You can let me do change agala. You can let me go for my music. Omanyi abantu abamu balowooza oba mu music iyo nagenda kulya
atomo atoli but when you get a man atachigana nga ate akutrustinga that's the best thing. Yeah. I'm surprised tolibwanga ku muyimbi. Mbatya. Chichi. Yeah. Hey, mbona kati kulevo gyoliko kyate kumenya omutima. Nga lwaki nedda. Love ekoma ina emyaka nti nkoma ku eno makujino. No. Kiki ekintu kyali kisinza okudisappointinga mu love in a relationship? Mu love. Olina akola ekintu n'omenyeka. Anyway, I think let me just say it. There's a man I was dating. Nenjagala omudeveloping because omuzimbe muto I was really hard working. Nenjagala omudeveloping. Wagezako zimba omusajja. Yeah. Bloka ono omusenyu wagula byekala yizo kwa byali tebi. Na kuchaka byali bizimba mapeera namba. Okay. Yeah. Naye sente, like I used to say, okay, sente zino we are saving. We are saving to do this. You're saving to do this. Nenga all the time when we kebera savings. Gazidia. I don't know. Yali ukupe. No. Naye yali bana like bagaya bavimba befa. Oh, kati nga womga tusonde tugire kino. Yeah. Ogenda okudamu mubuza sente. Yeah, ogenda olumunga twateka on safe. But I don't know sente zavanga stem safe. Ngate sigala ko eri gobala you have like over 700 okay but 200. Yes, I don't know. Kuganga byomuzi bayesi byaliko. Yeah, and then the very same person bwetwa chankala that very business. He was like, you're not working from here if you're not my woman. You know, konsonyiwa tukolenga business yali around. Business mali mujita dawo kumpi. Mukambala. Nakugamba mbuno bwomba mwauka. Yes, if I'm not his woman, I can't work from there yet. It was my songa kwaka kusigaze kumpaka. Yeah. Business ekusibao. Yeah. Oh, sorry. Wow. That anyway, I think that person he ended it. Bialinga Binji was like, you have to be my woman. If you're not my woman, I would rather kill you. Like, that relationship, it was so traumatizing. Bambi. Katinga watu wako feel. Yeah. Even that night came. There was a night, Ngolo. Binji, yali, he got some bachala on the building. When I got to know, Nemunenya, I was like, you tell them. Go kwenda around you. Yeah. So, yeah. I was like, tugende fembi, you tell them, you don't love them, you love me, I'm your woman. I was like, I can't do that. But then if you can't do that. Yes. Balinga bameka. Two. Okay. Yeah, I was like, if you can't do that, then you keep them, lose me. Tegeza guy yali abali abantu basatu mu kifo kyekimu. I think oba bali batuukane ko your point, I don't know. So we yetonda ngangana. So once nga ninda nga ndi wakawe, I was chatting with my friend, smiling. I was like, why are you smiling? Oh, no, was chatting about you, no smile. Yeah, she like, abruptly by that. Why are you smiling? You're not fine with me. I'm talking to my friends, but bananyiza go wanyiza. Namba jamo password. Lwachi wajichusiza jemanyi. Jamo password. Wenga iyo jimanyi. Ninga ya ino jimanyi. Yeah. Nemugamba sijja. Nange ne follow on to wakabi. Nasirika. Gwena mukumanya. Closed the doors, closed omulyango oluji. Nankwata bana. Nangamba jamu password ningana nafuna akambi. Nenyundo nangamba nchukudi. Jamu password. Nenji nokagwa. Wanze nkakona. Gokakona. Yeah, nenji jam. Oh, nofa. Nipono kufa. Then yansanga there's a friend. Nali nyumya naye. Musajja. Guy. Yeah. Were you guys muli mukuu? No. You know,
nze I used to nali manyo kozesa nice words era the word dear chonchi kozesa nyo hello dear so that friend olumu hi baby it's my baby something baby nenga we were not dating guy weyagala okunazira akambi ngenda kufumita gali serious alabika yali serious kati natya nnyo I don't know wako kuba kuziriko oba kukola ki oh you collapsed yeah nasita mujanteka ku buliri nangamba sigenda kusonyiwa oddira engulu ng'omuwulira yes nali mpulira nenga like I have no control over my ng'oluzinze gundi consciousness yo yeah because ng'osigadde already oli nenga your consciousness ogiluzi so byenzijukira ebyaddirira I think that's right mukuzirika era yakuliramu gari yakulya ngozirika tell me about that sense wamuli ode engulu nga bamaze kulya oba wabiwulira ngambitegeera naye like ngandaba what is going on naye nga sobola kugamba nti nveewo nti nkole nti nkyuke nno nga tolina maanyi nkiraba something is happening naye nga sikinako control nanyumirwa I don't know gwe wanyumirwa no wanyumirwa ekyo kyankuba nnyo omutwe era from that yali akifudde bati walinga omuwa yeah but weyagezako okwetonda ne mugamba that was really bad he was like I thought kijja kukutereeza I thought yes he was like he thought that would make me feel better okulya ngozirise era from that relationship it took me time to feel love again yakulya ngozirise yatata w'omwana we yeah mwe yali ekyalira avuje mwalimu by the way I used to love him like ebyaddala ebiri real I used to love him but from that day that was the last time I was with him kubola olunaku we navaayo like namulaga ndi okay like when naterera namulaga ndi okay but it was the last time when agende uwe mwali temubeera mwena no ekolu wali ozebuze uwe yeah I used to nali nyinyuka late and at home they used to know guy ajjawo nnyo wenkolera yeah so nali nyinyuka sometimes late ngera we nyinyuka late I just call home sigenda kudda nogende uwe by then ng'omumaze ozaala omwana kali ng'omwana abeera nani waka wamani nange but that guy was not ready to take you on muzadde omwana temubeera mwenna yeah I remember even his family kabangamba why don't you tell him to take you officially we are willing to support his family right now like they are really good they're really okay they were willing to support alabika yakuba not really they were willing to do like to support him yeah but maybe he didn't like it that way wali kubo yeah yala kutyako kunobera nga wawona okufa hane walo gonna fira masali galiwa olaba ofanga ofira mu kikolwa otuke wakatona ngo kyasinda mukwano nga nali siri married ebyo biba those are sins andi era ne katonda agamba naye gwe ngojjo ensinda gyosinda si yamazimu wabula ndeka tuke wakatonda nga by the way I'm making jokes but it's bad yeah that was it was really bad it was really bad you guys talk muchayogera yeah we talk I forgave him but sisobola kuzawo the other thing so me nchitwala easy I take him as my friend I even rarely meet him sitella in a year I can meet him like once eranga it's meeting the boy hey kazi namwe olumu muyita mubizibu bingi yeah just it took me time to kuwulira love again yeah it really took me time. I think this is the time like relationship jendimu jeninga jempuliramu nti nzizemu kuwulira like love yeah yoli mukati yeah noza ne wakwatako obukwasi bwati mu mutwe owuliranga ojjukiranga omutima gwekamba nga mache kiddako tabanga ayina yagala okunyiga tabanga ayina something yeah kati kitegeeza gwe tugaba big
I don't. Kozi oli ajja kukwata koviri bwati ogambe gudu yagala kuntuka kombe mulimu happiness. And I don't do that. But you used to. No. Before. Ayi. Tolimba taliki. Taliki tolimba. Omuntu agenda mu studio katali bompa tusobola kunganti. Anna. Okay, studio katoli mpale ekwatagana tane BJ. Oba mukalu. Ate wemba mukalu mba nsobola okugamba nze sijja bikola. Hey. Okay. Yeah. Anyway, tuline Talikzi. She's an artist, guys. She needs your support, right? I do. You get her handles. Social media handles still I use Talikzi. Talikzi on everyone. Yeah, everywhere. Talikzi. That's spelling. Only we at least. It's TALIK space ZEE. ZEE Talikzi. Etelinya liva wa Talikzi olijja kuki? My real name is Talik Zahara. So Talik, Diasigalao, then Zahara, no, I silenced it with Z. With Z. Yeah. Oli muchi. Taliki tetulinayo Taliki Zahara byoli addini oli musiramu. Yeah. Kati Taliki oli muchi. Aye muchotala, aye muyindi. Are you a Somali? Birimu bingi so. Oli ki? Kituufu. It's ndimwe oba bingi so. Olimu Olusomali n'Oluyindi. N'Oluyindi teruli. Olimu Olusomali n'Oluswahili. Luswahili, and then Runyankole. Yeah, bingi. Yeah. Okay. So, anyway, abade Talikzi, just go support her bambi, her music. Why akagambo kamu bubiri eri producer side soft zivuga muwe yobugambo. Side soft zivuga producer wakabi. I'm really sorry bwemba kyenda kola kinene ngeje kyakuletera owulira obembi obe tali mu butuufu. Uncomfortable. Yeah, if it made you feel uncomfortable, I'm really sorry, but it wasn't my intention. No, yes, simanyi oba wakimanyi otyo oba wakiraba otya. Tekyali it sali ku mission. Yamulaga bijanjalo. Ate yabiraba. Ogamba nti te muli mpale tekitegeeza nti alabye bijanjalo. Did you pull? My goodness. Why did you ask? No, I'm just asking. I did. You pulled. Kati aleka alaba balungu kabalege.